one time. Era wotika wange. Wali kirisya? Bannaye Timo bambi vaayo. Timo vaayo ntandise obbikoowa. Timo vaayo ntandise obbikoowa. Abantu batandise okuteekako free Timo ntandise okweralikirira. My brother vaayo. My brother. Brother Timo. Vaayo. Obunkenke bweyongedde okweyongera. Obunkenke bweyongedde okulabika nga bweyongera mu kitundu kino. Tulinda Sir Elichapo Barista Timo. At Sir Elichapo Barista Timo, please come out, my brother. Abantu bali wano bagamba free Timo. Bambi Timo vaayo. Bagaye Timo ali ku departure. Nje okuba omuntu ekikonde mbalaba mwezi 12. Tugende mu maaso nga butulayikinga batusharinga. Tugende mu maaso. Sir Elichapo Barista Timo is about to come out. Anatera okufulumayo. Munatusonyiwa for the long waiting. But the long waiting is about to end in a few minutes from now. That long waiting egenda kubanga tugimaliriza mu dakiika ntono because Sir Elichapo Barista Timo is about to move out in a few moments from now. The young boy that was born in Kampala slums and ghettos of Uganda and representing Uganda to the international scenes, Barista Timo Sir Elichapo agenda okubanga via anytime. Tuliko arrival. Kamera yange yokka eya Divoice yekiriziddwa okulabika nga ebeera wano. Abala bagenda twegattako nga amaze okutuuka. Nze ndi wano wennyini ku arrival wennyini mumanyi obulungi. Mweteeketeeke mu dakiika ntono. Mu dakiika ntono okuva kati Sir Elichapo Barista Timo agenda okubanga avaayo. Ani oyo mu abaya. In a few minutes, Sir Elichapo Barista Timo will be coming out. Mu dakiika ntono. Obunkenke bwo weebuli. Obunkenke weebuli. Tetuyinza kukijjawo. Timo sobola okubanga ayingira at any time, any moment from now. We are waiting. And now the count is on. The countdown is on. Onagambye muyite damu omukubire. Naffe tuli ku nabali ku live bagambye Divoice. Naffe tuli ku bunkenke. Abali ku live bangambye Divoice. Naffe tuli ku bunkenke damu omukubire. Bana etugume agenda kubanga ayingira what's any time. Free Barista Timo ono wagambye. Wow. We are counting down. We are counting down. We are counting down. Take a microphone. You know what you take? You take him out. See what you're going to
naye si ye naye bannaye bonkenke naffe emitima gitwewanisa. I think the microphone now is on. Kasita muwulirako microphone nga ngitaddeko mumbuulire nti sound kati ali ku microphone. But I'm also scared. Naye tetulina kyakukola katulindeko. Atenge poses. Mungambe sound kwali Uganda ngambye sound masavu. Ngambye sound masavu. The count is on. And the wait is almost over in a few moments from now. Tereza camera antuchabalaba. And the count is on, and the waiting is almost coming to the end. We are waiting for Uganda's champion and Uganda's leading export. As we are counting down, amaaso fenna gatuli ku arrival. Amaaso fenna gatuli ku arrival. Amaaso fenna gatuli ku arrival, guys. Amaaso gatuli ku arrival. Amaaso gatuli ku arrival as we are counting down. Nange omundabira wano mala kumulabako nga ayingiddewo. But the pressure is just getting high. The pressure is just getting started, man. We are counting down, man. And Sir El Chapo, Barista Timo. Nchimanyi mikwano gyaffe bali mu UAE mwe musinza okuteeka ku essaawa zino kakasa nti Barista Timo ayingidde mu Uganda. Mbatumiddeko abali Sharjah, abali Abu Dhabi, abali Ajumani, abali Fujairah, abali Jumeirah, abali Dubai, ali Mutina, abali Mudeira awo, abaana bali awo mu Kikanula awo, abaana bali Naifu awo. Nkikakasa nti mutaddeko, you are tuned in nga mulinze kukakasa. Timo, if you are watching in this broadcast, bro, obudde bwaffe buweddeyo tukooye naffe. Oyinza okubeera ng'ogamba kamba teke ku bunkenke, naffe tutandise okukoowa tuli bantu. Timo, naffe tutandise obbikoowa. Abantu bonna abajjidde ku Emirates bali baaweddeyo dda. Kati nange ntandise okuva mu mbeera. Bro, oba ogenda kujja tubuli watu ogenda kujja waduwaze tubuulire. Bannaye naye nkooyi. Nange nkooye. Tuli ku percentage ki waggulu awo najibu? 24. Bannange. The pressure is just getting high, man. Bro. Tutandise obbikoowa naffe. Tutandise okulabika nga tukoowa, bro. Omuliro guntwalaganya speed. Timo, Barista Timo, enough is enough, bro. Come out, man. Muliro gudduka, muliro kusimu genda kugwako. Bantu bagala kulaba ng'otuuka wano olinza omuliro gugweko dde Dubai. Tuleme bategeeza nti wafuukidde ku kisaawe. Tutandise okukoowa kasobola tandika okwogera ebyo. Sigala ng'olikodinga wano. Kasobola nga tandise okwogera ebyo ng'oma atukooye.
Sawa namba. Okuvenyenyewe yatuukidde kati sawa. Alimba nnyo. The Barista Timo guys, and we are live. Tumaze wano essaawa namba. We are waiting for you guys. Timo, please come out. Abantu bali mu kutwegayirira wano. Balinze kuvaayoko. Man, we have almost 2.4K watching in live, bro. Yeah, man. We have almost 2.4K. Now we are 2.5K live watching in, bro. Man, come out. Bantu bonna bakulinze baagala kulaba man. Bro, man. Alimba nnyo man. Babala balayi baveyo man, tukooye naffe. Abantu bonna bavuddeyo. Abantu bakooye batanse n'okuva ababadde bakulinze. Bolowooza bakyaliwo abakyajja bro, jangu. Abantu bagala kakasa kimu nti oyise ku arrival. Banno bokka ne bwe olinze abantu bakolabe ku kisaawe baabana bali ku live eno basinga bali ku kisaawe obungi. Kakazi ka Timo kaliwa kadde kamukubira essimu. Olaba omuliro kati gugenda kugwako ku ssimu. $2.6K live watching in. Bro, come out, man. Bro, come out, bro. Man, jangu nawe. Batansi kugamba bamukutte. We have been here almost an hour nga tuli wano tulinze musajja gwe man. Abantu bali mu kweraliikira olwedde. Abantu bonna batadde ku booking bali ku live. Tujja tuza ku power bank katono. Gizeyo wali obadde ogitadde. We are live. Tuli live bannange. Tuli live. Obudde bugenda Timo vaayo man naawe. Come out, bro. I think today I have the most watched live olwaleero on TikTok. Over 2.3 twabaddeko mu 2.7 nga balinze kulaba kati abantu abalala balazeewo bakooye ne balinda kati saasirafu abali wano.
so kye bagamba nti ennyonyi ye Uganda bw'etuuka ku belt wano ne mutuukawo mumala essaawa 2 ku belt, ekyo nakyo kiswazaamu. Zaamu sound waffe. So guys, I think the sound is on. Wenjogerera mu kaseera kano, the sound is on. Man, guy. Tukulinze tukoye Timo man. Timo vaayo. I know you are watching this live esaawa zino ogiraba. Nitovaayo bro, kiki ekiganye naawe? Tubulire tutekewo embeera. I know you're watching in live bro. Abantu bali wano bali mu kuyomba. Okweberera bwatuuka kamera ino mu makati positioning nga tewali byakudda bbali ate nkola ng'osikira eno ng'olole tusiibye wano. Bro, tutandise okoowa. Barista Timo man. Guys, so guys, embeera gye tukyali wano nayo mu kaseera kano nga bwe nakugambye, as we are waiting for this guy, naffe tulinze tukooye. Ye bw'abanga amawulire agakoze ag'okutulinza gwasoose n'agakola agabakidde mu bbanga, ekitegeera ag'okutulinza gaagakoze, but Najibu Ansoli focused. Era tulinzizza tukooye abantu baabwe abalina abaabwe batuuse bavuddeyo. Bro, man, come out man. Tuddewo, please star man. Lwaki obeeramu eyo line n'otulinza? You a star bro. You a star. You a star bro. Vaayo. Gena zikira? Ensi n'ensi amaaso gatadde ku nze erinze okulaba kyembawa, omuniga tavaayo. Bwe tulinda wano bannanze mbagambye. Ebigambo bitandise okunzibwako. The phone as we are waiting for the man to arrive, Barista Timo.
Ajibu jangu maso. As we are waiting, and now the wait is almost over and the guy is about to reach. We're talking about Mukasera Kano at the airport live. Embera bwogiraba Mukasera Kano and n'okuweereza buli kimu nga bwe kirina okuba nga kitambula. Abantu ab'enjawulo bavuddeyo ate abagidde ku Emirates bavuddeyo mu kaseera kano we twogerera musajja waffe. We don't know why tavaayo, but anyways katulindeko tulabe ekinaaba kivuddeyo. Buli ajja tugamba wuuyo ajja wuuyo agamba wuuyo ajja, but and the wait is almost over. Kuva we nagambye dda Najibu yantudde wano, and the wait is almost over. As I talk now, we are waiting for our brother Barista Timo. The guy ninga amulengedeko, ninga amulabyeko Barista Timo, ninga alabyeko Barista Timo. Sir El Chapo is there, man, and Sir El Chapo, Barista Timo has arrived, and the wait is over, guys, and the wait is over. Barista Timo is here for you guys, and the wait is over. My nigga is here, my nigga. Hey, my nigga, bro. Chiri chitya bro. Ugamba otya. Kulikayo bro. Tuvudeyo mugamba otya. Otadde ku pressure, otadde ku buke yakinyirira kati. Ekyakyuka wesiri. Ekisawe kinyirira tugende wali ndowooza tufuluma mpola mpola. We move out. Nenga wabe wamukwatirako bannange, wabe wamukwatirako kiroshira. Biri bitya. Allah mina. How you doing? So guys, wabe kate songa omukulu atuse obunkenke badde wano Timo. Twakulinze dandowooza omanyi obudde bw'onatuukidde wano. Abantu batadde ku bunkenke. Kasooke nfune ekimuli divorce. Ekimuli kiriwa bakirese. Ebyo nabyo bino birese ekimuli. But you are taller than me, but it's fine. Ebimuli bize. Wow. Aha. Kati binywezaawo. Kati tugende mu maaso ndowooza. Timo. You want a picture? Okay. El Chapo is here, man. Hey, obunkenke mbadde muliko awo. Kati omukulu wuno atuuse. Nange mwendi ndowooza. Koze otya. Omukulu atuuse. Okay. 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 Ndoza, we can move. Timo, kulika my brother. Bibadde bitya. Dubai. Uganda njirabe nyirira. Nene Dubai nyiriro singako wa. Ate bano. Bonna babo. Okay. Bano Sabula. Ndoza olaba. That's the vibe at the airport. Okay, let's move. Kakati ekiriwo aberewo ko. Genda wali Timo. Obugalo wa Barista Timo muliwe. Mukwatire kali muri. Ani amukwatire. Azze bulungi. Kola. Barista Timo is here for you guys. Musajja. And Timo is here. One makona. As we talk now. Sina chengamba chechi. Ndiwunye ko jiulire yange. Tesenga ya Shakibu. Short time ntuse teri kulanga kulala Shakibu yali amanyi sigenda kujja. Kati ntuse tukwatagana. Fenna twali tumanyi. Nti oli wa bigambo just ku internet. Ne action ne ku ground mbera kombuza nga share price amanyi. Bwenjogera ntukiriza. Mwagala kola sente mwagala kwepima bifuma gune Shakibu. Ekisinga okubeera ekikulu mu bino byonna, we do this for the love of the sport. Kati bora aba influencer ngaffe nga tuyingirawo mu bintu ebifaanana bwe bitusikiriza abantu bangi okukola ki okubiyingira. So we do it for the
the love ate n'omuzannyo okuwongera gachi ogwongere tutumu because ebikonde mu Uganda byakomadde okubeera ebyakabidda da naye kati Shakibu kino kyakola okuinvitinga ba Ricky Mani baffe ba Grenade bakazora agezaako kulaba nga akwata mwe bamakona abayite mu bimanyi mu biyingire mu bikole ki mu bitegeere kati ogenda kujja lwa kubanzi wasemba ddi okuyingira mu ringi okuyingira mu ringi n'okuba omuntu nasemba kulwana 2025 nalwanira ze influencer omuna Uganda yalwanira yakiikirira Uganda ku big stage mu Dubai because show je nalwanako eberako abantu okuva USA Germany all over the world kati banonda ne muganda wange oli gwe sijja kuwamu netugenda netwekuba ne nakola ensobi kworo yampayo kampadde ne muleka ne this time around bino bya ddala emotoka bampadde emotoka wagirabye nalabye tebanna bakuwa motoka balisa nange namukuba omusajja yagambye bwati nti bw'omukuba agenda kukwata ezimu ku motoka ze ez'ebbeeyi jipu agikuwe omanyi ovuga mmanyi okuvuga bulungi wetegeke kakati ekirala mwenna muli baluuza match ezasembayo oyogeddewo si bulungi towaluuzi nsaaluuzinga naye nakoowa kakati bw'ogamba nti wakoowa abannayuganda onaabakakasa otya nti nno ku luno omusajja singa kuno mbadde ntraining w'abasajja abavayo ecuba wano Uganda ninawo ba coach Ricky ba skills kalungi ebintu genda biteka ku next level so Shakibu abadde alowooza mbu yalondayo opponent bunafu agenda kulaba surprise ate kugwe ne Shakibu ani yalonda munne ani Shakibu yasooka naita alien skin natya naita fiki gaza natya bwe yampita ne mugamba jankuba ogenda okola ebirala ngende mukuba agenda akola ebirala agenda asime golodi ye golodi wa Shakibu amutunda wasimulaba I know he's watching right down esawa zinatulaba bwaka kiboyizo okumuwa kati nga tugenda mu byaddala ntuuse eruchapo nga obadde ompulira ogenda kundabako action omanye ebigambo ebirya mmere singa omusajja kuba nga bwe bamukola kati okumanya ebigambo tebya mmere makona nkukuba oyagala ate bwe tuva wali oyinza okugamba bigambo basooke batuwe ebimuli mbiteeke ebbali olaba okutya makona ate atidde ekikonde mbadde njagala tulabe oba olaba nze akatono tulabe oba naye wayi omusajja nga bamukuba nnyo Shakibu bamukuba nnyo naye simanyi nti ajja kudda engulu but boxing is a sport wala abantu abagamba nja kukuba nkutte bino si byakwekuba kwetta this is a sport tulina okuzanya buli muntu nakola ki nanyumirwa at the end of the day so as long as tukola okupromoting omuzanyo ne tulina okubeera conscious tulina okubeera conscious ku buli omu n'engeri gyakola ki gyalwanamu ne munne okusobola okuba nga tomutuusa akate bulayi bujja kola ki mutuusa ate mu ddwaliro okutuuka ate nga afiirwa ebirala byakola ki byakola nga bwe nagambye we do this for the love of the sport kyobola baninnya ennyonyi n'enva yonna gyenvudde n'entuuka wano sanyuse nnyo osangawo Raji Kabejja n'ebyana ebinyarwanda mugenda kumpako kimu oyagala tandikirawa sport yagala gufuulira ddala obiye gwe oyagala just kuyita mu lukwakwayo oba naawe oyagala gufuulira Shakibu saagala ate erimbe kusukka waina koma birooto saagala ate bifuuke bya ddala because Shakibu enwana gyalwana tesobola kubeera pro tulwana mu bino bya influencer era ebikono nja mukuba byaba influencer nja mukuba byaba pro oyagala mukuba byaba pro mbuuza gwe ne mukube weyuze asinamya yizo nyiga manyi omula oli katafiire mu ring so singa kuba that is my worry singa kuba ensonyizo ojja gigamba ki Barista tekigenda kubeerawo sina ansa yake nyoba kwesunzo ansa sijina kwese kisobola kubeerawo Shakibu munafu nnyo nkakasa lwaki olowooza nti munafu ng'omulaba w'amaanyi nze ndaba nnyama naye simanyi mwenna ndaba mwenkana ennyama tasobola ngako talisobola ogenda mukubira mu rawundi yakubiri nagamba emu temumukoya nnyo mulwanyi alina obummula alina okutegekera tuli live naye omusajja ng'akoze trading y'amaanyi Shakibu abadde alina bakozesa ne abakochi babadde nabo be bamuleetera okudifeatinga okweri game omuzanyi wange ono tubadde tucoordinatinga ne bakochi bangi wane no ku ground neeri abadde nayo bakochi abacuba n'abawana tera nkusuubiza nti wana akaseera kamala wano enkya tutandikirawo training tuli naye enkya kyetwagala ye win mu ring Shakibu talinawo mukisa mulala singa abakuba ebigambo byamati mubiri tekigenda soboka yasibawo emmotoka naffe tulina kye twasibawo ye yakibawo mu lujjudde mu mwasibawo ffenna twateekawo amamotoka nina ne kalina nina kalina ya timu agenda wasimbawo timu emmotoka egenda kudyanga nnyongeza njamuwa Subaru
nenga batogera ali mu condition nnungi namu bulungi test zonna ziyise era ali fit for the match. Onayo champion chiyonna match gyasembayo zanya twakola appearance ate ye gyatawuliriza yakola appearance ye gyatagenda sobola tuukako twazanya ku zimu nights ennene muzeebikonde okuli BBC, NBC, Al Jazeera ezo ze TV ezaaliwo era yo tulina NBS appearance gyaliko representing ate ye Shakib tanagituukako so tulina advantage nnene tufunye exposure nnene mu bikonde single opponent waffe nenga mu byonna nja kusobola kwebaza aba university nja kwebaza Afro Mobile NBS TV Sanyuka TV NBS yes Sports 2 my people benda se mu Dubai baade bambuza kikonde bagenda kyaba coach wiki kigenda kuberako ku NBS 2 ku Afro Mobile mugende mumbereko mu subscribing ba divorce bajabera ngana bera live zoka 15 zokka ngogena ateke Dubai ezibira 5 dirham tezina kyezigula tako 5 dirham yo ojola be Barista Timo ngakola ki ngalwana tugenda berako ne media platforms ezenjawulo kale ensonga bweto bweri Najib tuddeko wano tumalirize afande omukulu ono nga bwe tuli saawa zino Barista Timo amaze okulabika nga atuuka mu ggwanga mu kaseera kano naye agambye kyekinabeera mu kisaawa awo kuba kwekuba nakweyuza tetekibeera mu ring manyi ebigambo byanjawulo yo mu ring nebyawana ebbali wabweru wa ring biba byanjawulo so tusuubire ki ekigenda obeera mu ring omusajja togwa ani agenda okuba munne amuyuze embababa okitegeera ani agenda okuba munne amuyuze embababa so we are waiting and we are going to give you live ku channel yange kuno ku celebrity track ne ku TikTok live nja kubamba weereza ekikonde kino live free of charge tewali kusasula nja kubamba weereza ekikonde kino live nga tubaweereza update zonna nga kigenda okubeera nga tubategeeza ani atimpodani ani akubye munne so wekumireko ku subscribinga nze Divorce Matovu kanetwa mu katono nnyo nja kuba atenkomawo webale kubanga badde twekumiddeko finally the wait gye tubadde tulina olunaku olwaleero Barista Timo amaze n'atuuka mu ggwanga Uganda atuuse era abasinga ebigambo ndowooza bikendedde n'okweraliikira okubaddewo katubagalize some good time nja kuba mbaweereza maaso ebisingako ebyo nze Divorce Matovu mbere bulungi mweraba ndakondabe niyo gireka kola kamaro gano sasula parking wali genda kuzwa we zikira
Ajib. Agende. Okay.